kati oluve mwiri tuddawa akati bwenvu emwiri yaliyo chance nga bwobeera mu senior 2 osobola okukola Cambridge School Certificate which is equivalent to the O level. N'abali mu 6 ne weegezaamu. Okay. Kakati mu mwaka gwaffe 1955 neegezaako okukola Cambridge School Certificate. Nenfuna credit zange 5 n'aggregate yange 3 era nalibadde nga ngenze mu second grade naye olw'okuba nalemererwa okufuna credit mu luzungu bampa third grade. Kakati bwe tugenda mu 6 olungo nkolerera kugenda Makerere. Ebiseera ebyo Makerere yali university yali university college. Okay. Yali university college ngera nga abavu eno yonna ogokera Makerere olyoka otegeera nti osomye. Ye yaliwo yokka. Wagituukamu yo? Bagamba nali njivisitinga n'abantu nga mbaddamu yalinga mukyalayo. Kakati naye bwe nali nkola nga ngende mu 6 ne wabeerawo advertisement nyingi nnyo eziva mu nsi ezaali zaakafuna obwetwaze nga zirangirira emikisa egiriwo mu nsi zaabwe ku bantu abalina Cambridge School Certificate okugenda okusomerayo. Kakati kumpi mu Uganda Agasi nga bateekamu advertisement. Kakati nze wonna nasaba Rwangunu Ettake waawa nogese mikisa gyo kakati abuyindi ne bampita ku interview. Okay. Nenzija ne bagamba nti kale tubitutteyo abuyindi bwe banatuddamu. Kakati ne tulindiira olwo nga tulindiridde kukola Cambridge tugende Makerere oba omukisa bwe gunaatukwata batuyite. Interview mwazikolera wano mu Uganda? Nagikolera awo ku India House. Okay. Baayita omuntu okuva ebuyindi ne bainterview. Okay. Batunda results. Kakati ffe bwe nkola exams yange Cambridge Makerere njagala kusoma medicine. Busawo. Busawo. Kuba nali mbikoleredde. Naye bwe byakomawo nafuna aggregate 18. Eyali badde first class. Naye olw'okubanga era oluzungu lwanjooga nga siruteekako birowoozo okwange kuli mu kubala mu biology mu sciences. Bayita basayansa. Kakati ne balyoka bangamba nti saafunamu credit mu luzungu ne bannyima first grade era ne batantwala Makerere. Ogenda okugira nti gwe gende Kyambogo okole grade 5. Omukisa mu wiiki eyo yennyini ebintu ne bidda ebuyindi nti bakuwadde sikaala okugenda okusoma biological sciences, an honors degree in biological sciences. Ngamba nti muteganire wano. Kumbe ngenda mu nsi enempugula
kakati okugenda eyo Yes. nagenda n'emmotoka okuva waka naye yatambula mayiro 12 okuntuusa ku luguudo kubanga fenna emigga gyali nga gijjudde nga tuli kumpi ku kizinga kati nga tulina kwetoloola eyo tuguke ku oluguudo oluntuusa ejjinja nentuuka ejjinja nali maze okubuukinga tikiti second class nga tuli muki mu nnyonyi mu treni ndi mu tuleni olwo ngenda Mombasa ennyonyi mwazinyiranga Mombasa olwo nno tugenda Mombasa na tuleni osulako ennaku 2 wotuuka Mombasa ne tulindako ekyombo nga kitikka abamu bwe batikula olwo ne tulyoka tuseeyeeya ku nnyanja kumala ennaku 12 lindako okuva Mombasa mwamala ku mazzi ennaku 12 n'osesema n'ogira ki n'otuuka eringa wenna weekabye ngitegeera n'ensi gy'ogenzeemu musana emmere ekaawa byonna netugamba nti ekyatuleeta ki kusoma kazitanga okusoma wekuli tujja kusoma mutandika emisomo mu India nze banteeka madrasi mu Christian College etambalamu gye nasomera pre-university kakati omwaka ogwo ne baba nga bakyusizza nga specialist degrees bazikyusizza abaana basomera eddala emyaka 4 nga gyanankani mulimu bw'oba otwala science otwalako ne ku arts bw'oba otwala arts otwalako ne ku science yali kakati naye nga edderi ebintu ekyaliyo courses eza honors mu science oba mu bintu ebirala byonna kakati nensaba okukyuka okuva emadrasi okudda edderi mpasuwinge kinajjira nebanzikiriza nengenda nensoma an honors degree course in zoology with chemistry and botany as my subsidiaries. Byebikyebyo wali osoma ekyebyo? Nasoma ebisolo nakuguka nnyo mu bisolo nga tukola empapula 8 mu your honors course n'okola 2 mu subsidiary mu chemistry ne munankani kati muno ng'okugukamu nnyo kakati bwe nali edderi Delhi yali capital eya Buyindi nakati ekyali capital kakati nga waliwo enkyukakyuka n'ebyobufuzi bingi ebiyiteŋŋana tuli mwaka gwa 758 balimaze okuwulira weevu ya gundi kwame nkuruma musajjefo mu Africa olwo twagiraba mu 57 57 ng'olwo natandise okugamba afunye obwetwaze alangiridde nti obwetwaze bwa Ghana tebujja kubaamu muganyulo okujjako nga buli connected n'okuliberating Africa yonna. Kati muli mu India. Tuli mu India. Mubiwulira? Tubiwulira. Ate ne Katikkiro waayo yatukolamu olukiiko n'agamba nti mwe mwenna
mugireki mwekolemu ekibiina nze nzija kubeera patron nga abavudde mu Africa okay olwanakikulira mwerondamu kali mulondaani yasooka yali kakungulu alina ono yali gundi ky'ekyobisiraamu kakungulu ono yali town council town engineer yasooka ate ndoka ye kakungulu estate ogamba kono wembaale omusajja bamanyi abagende oyo kugamba nkubalirako abaana Uganda abatuuka mu bifo abalondebwa Mbojana oyo yali president waffe n'abalala ba Ambrose Walls yali wa Sudan Kitaliko yaliko treasurer Derry yali nga ke kabondo akasingamu abaddugavu ng'ebyobufuzi biyitirivu ono Neru ng'ajja n'atuwaka mulina okulwanira ensi yammwe oli patroni yatugamba nti buli mwaka mubeerenga ne conference era mumpite mwebonaabenga mu kibuga kyonna kye muba mulonze nzija kubeerayo kakati ng'ajja n'abeera naffe okumala ssaawa nga 4 netubuuza kiri n'atubuuza n'atubulira nti ffe abazungu baali wano okumala emyaka 25 okulwana okutuusa obwetwaze kyatutwalira emyaka 125 buyindi naye nze mbabuulira teri yali abonyebonye nga muddugavu netugamba nti ate nga tubonaabona tutyaffe tuli wano batusanga awo ne batufuga nga ffe twali tumanyi nti omuzungu oyo Katonda gwe yatondera kubeera waggulu ali superior omuzimu yindi yaddirira ffe banani nabo tuli wano ffe tusembayo n'agamba nti nedda bakitammwe ne bajjajjammwe batendererwa butendererwa nga bano abazungu bazze okubagira ki okubafuga naye kasita baamala okubayingiramu ne babatunda okumala emyaka 14 nga ekyobusuubuzi ky'ensimbi ng'abaddu ne mukola obugagga bwabwe bwe bayimiriddeko kaakati abazibula amaaso olwo kaakati tugamba nti kaakati ffe abazungu baali wano emyaka 25 naye tebalowoozayo na lunaku n'olumu okututunda ng'abaddu naye mmwe babatunda okumala emyaka 24 abaawona n'abataawona eyo sitole mujja kubisoma mu bitabo kaakati temulowooza nti Katonda alibaweerezaayo omwana omulala okujja okubagamba nti Moses omulala ne Yesu omulala nti ajja okubanunulamu mmwe bennyini mwenna bwe munaabeera wano ne mukufuna diguli ne mutasalawo bamu kugenda kwaŋŋanga lutalo mujja kubanga temubetrays ensi yammwe kakati yatukwata ku matu netutandika okubayitusa kisoboka ate nenkuluma kikoze kakati omugundi mudderi omugwe gwalina kifo ki kakati nagendayo 58 59
nga John Kakonge ye president wa DASA omugenzi kati DASA yaliwa ye Daily Africa Students Association kakati bwavaako olwo nfuuse nanka ni political nnyo kakati bwavaako nga buli mwaka tulina okulonda omulala kakati nze nali njagala kubeera secretary nze nyweza bino okukunga bannange kintu naŋŋamba namugenzi gwakweya nti gwe bidding for the other thing. Your president? Kintu kyabigambe kintu musoke onyali prime minister eggwanga yali prime minister ate musinkana naye wa ebuyindi nga naye agenze kusoma naye yajja mu mwaka ogw'ataano mu omunaana nze ate nagenda mu 56 yakusangayo ekitegeeza yindi eno yashapinga nnyo education ya gundi ya Uganda yashapinga ate si kye kyokka yava n'obutwa obw'omuzungu okuvaayo naffe okubanka tukyali ku busungu bamaze obabulira enjiri eyogoba omuzungu akati nze neŋŋenda mu students leadership olwo nembeera ddala wakati buli akagwa mu ofirika nze kuŋŋaanya bannange tugende ku luguudo tu demonstrating tuyize ekiwandiiko tugire ki tutandise n'okwekolamu nti ffe kubanga Neru yali mugezi nga bano abakulembeze abayita ku wikendi ewuwe n'ayongera okubakalantira kakati omwo mwe najjamu gurupu endala eyali emalirivu era yagamba nti ffe tubiwulidde ebibyo naye tetujja kuddayo kusaba mirimu tujja kugenda kukola gandi kiyakola namwe gye mwakola kulaba nti tukunga abantu omuzungu tumugobe musalawo ddi okudda Uganda kakati tusalawo nti kakati tumaze okweyungulamu nti ffe tujja kubeerera ddala wakati mwabalala mugende mu civil service mutuyambenga kakati mu 59 Kakonge nga amaliriza yakasooka kugwenda nga bakweka balinayo conference Kakonge ki kubanga Juni obudde buno Kakonge ki gwe twogerako Juni Kakonge aliwo Professor Kakonge oyo ye mutobwe so oli ye John Kakonge mugenzi okay eriyo ne Kakonge omulala ali mu mobilization ndi aliko RDC abo bato kakati wava Japani gye baali bamugenzi okumutwala nga bakweka bafune leadership course netumuwa pate netugamba nti kakati sajja wattu kakati tubadde twogera nnyo okugenda e Uganda kakati ye n'atugamba nti kakati nze simanyi bwe ntandikira oba ŋŋende nammwe musooke mujje tuwere tulyoke tuteekinge decision oba ŋŋende bugenzi netugamba nti tetusobola kusalawo kiki kyoteekwa kukola kuva mayiro 6 okuva ku point ey'okukolera genda mu kyalo osaveyinge yonna ng'otubuulire ensi nga bweyimiridde otubuulire nawa wetuyinza okutandika naawe
kakati bwe yajja n'alaba DP eri organized bulungi, n'alaba UNC ebetentuse erimu bubinja ne Musazi takyalina maanyi. UNC, Uganda National Council, Congress. Uganda National Congress. Okay. Abalala batonzeewo ebibiina byali byabufuzi. Tuba tumaze okubifuna ebiseera ebyo. Musazi yali akoze omulimu munene nnyo, naye forces zaali zamuyitirirako obungi n'abanga takyasobola kugenda mu maaso. Kaakati ne tumugamba nti kaakati ddayo ng'otubuulire. Twogera ku Musazi ki? Ayike Musazi. Si ono gwe baagira, si ono gwe bagoba Makerere olw'e Kalakaasa. Ono oye yabuma yanja. Abuka acha mama yanje. Okay. Oli yatandika dda. Okay. Entaluze mu asatu. Era n'abeera nayo kumpi. Twamuziika ne Kololo ng'abamu ku balwanirizi b'eddembe. Kaakati bwadda wano Aboma Yanja Nero yali amulengedde e Cambridge kubanga naye gye yasomera, n'amuyita e Buyindi alabe abantu abeefuga basobola batya okupulaningira ensi yaabwe. Eyo yayogera n'abavubuka bangi, netukkirizaganya nti bwe tunaakomawo tujja kwegatta tubenga tusobola okuba abakulembeze amagezi gaffe ge tubawadde tubakuŋŋaanye tusobola okugoba omuzungu. Kaakati awo yakomawo nga UNC ebetentese busigadde bubajjo eri akabajjo akoboti naye eriyo n'Aboma Yanja n'atugamba nti awantu wokka we tuyinza okutandikira ke kabajjo ka UNC kubanga Obote kati yayogerera abaddugavu mu palimenti n'Aboma Yanja kuba yaliko secretary general owa UNC akomyewo mu kyambalo kye ate bonna bavubuka tulina ebbanga kumpi lyerimu okukolerera eggwanga. Oli nga atuwa lipoota bya findings arespondinga ku kitwamutuma nti kaakati bwe muba nga tukikoze ensi ejja ku ndozaawo bwe tutandikirawo tujja kubanga tusobola okusomoka. Kaakati ekyo bwe kyalimu omulamu bwe northern nekibeeramu Kakonge omunyolo nga aliko ekiwundu ekyakabalenga nekibeeramu Omuganda owawano ate musiraamu omuzungu neyeeralekerera nnyo nti wano tujja kulya kumalawo ne bagazaako okulaba nga basaabulula akantu ako. Era eyabangwire yali Aboma Yanja bamuyita ku leadership course mu America ne bamukolako nnyo ne bakola ne Mengo ne bagamba nti olina okugenda okuyamba Mengo ogiyambe abakatuliki baleme kujja kukwata buyinza. Ne bamuwa obwa Minister of Education nga ye minisita omuto obwongo bw'Emmengo. Kakati bagagene Mengo abakatuliki baleme kujja Mengo bali bagalabira eddiini ky'Emmengo
anti kubanga akakuukulu nakati bwe baawangula abazungu bwe baawangula okulwanyaganya abaganda abali mu bwakabaka bwa Buganda bayawula abasiraamu batagulula abasiraamu ne babateeka nti bano be balabe ng'ate be bali ekinyusi olwedde waliwo okulagala mu Buganda bwali buvuddewa era bwali wakati wainaani kaakati nze nkugambye bw'oba oyagala obusika tolindiira kabaka ng'alwali kubanga ajja kubizimya naye olindira lwafa gwe n'osala amagezi abamu kubalangira asobola okugira ki okusikira engoma bw'awangula ani abeera n'ekibisumuluzo abikwasani amuwadde amagezi amuwajidde kati mu Bwakabaka waliyo entalo kakati nedda nga bubeerawo entalo buli kabaka lwafa ani amusikira ani awagidde kuba musikidde kakati awo wewaava akavunkano akanyola Buganda ne kagizaayo kati okubanga kakkiriza omuzungu byayogera olinga azukiza ekigambo oyogere ku Kyagulanyi mugere mugobayo abakatoliki nyaga kubuuza ekibuuzo nti lwaki kabaka abeera bwanzikiza kikristaayo waba Anglican nanti ebyo omuzungu byeyagira ki beyaleeta yali order nedda ekyo kyonna osooka kufutiyanka embeera eriwo ekulemesezza okumanya nti ono mweze kuba bw'abasiŋŋaana nga mwenna muli wamu talina waayita ono Hannington omuzungu yali nga ono yawa ekiragiro nti teri ayingira Buganda ng'ayise mu east era bamunyigira eyo nga nsiri kubanga yamenya ekiragiro kya kabaka obwakabaka bwalina amaanyi kabaka yawa ekiragiro eri muntu kuyingira Uganda ng'ayise east olwaki nanyini kakati bw'oyagala kuyingira wano ofubuteke manju oyagala kunkola ki tigamba nti eyo naawe ebiragiro nebikola naye kati ku ssaawa eyo ekyali ebiragiro n'obukulembeze bw'omufuzi businziira ku establishment egyalina bweba nga nywevu nga bonna bakkirizaganya tebali owebweru talina kyakukolako kakati wano Muteesa olwafa omuzungu n'akola enkwe ezisobola kuwamba kakati awo weyasiŋŋaana nga Mwanga tebakkirizaganyizza n'abantu balala nga bate bano abasajja baffe bawandaba bamugamba nti obanga oyagala okubeera ne Wakabaka obunywevu ddira abantu bonna abali mu Buganda establishment abalina endowooza ez'abagwira obajjewo ffe tukuwe abalala bonakala nabo musajja wattu kubanga yali tamanyi nti obwakabaka bwa Buganda bwa kitaawe bwe yafuga babuyingirira dda naye n'atekenga advantage y'ekyo n'agezaako okukuŋŋaanya abaasoma mu establishment ye agende abasuule ebusaabala baggwewo
naye n'atamanya nti bano establishment ye abasiraamu balinamu eggumba, abakatuliki nabo nga tebaagala kunyigirizibwa, abo bonna ne begatta ne bajjawo ne bajja kwani Mwanga. Olwo Buganda netandika okutabuka. Mwanga bamugyeko. Kakati olw'okubanga bano abasiraamu balina amaanyi ne bajjayo omulangira omu Kiweewa Tijangu, naye nga bo bagamba nti ateeka okusalamula tubanga tetujja kwesiga muntu mulala. Oyo olwaddamu jojuzi bamazaako ennaku olwo nno bamazaako ennaku 73 nebamugjako nebafunayo omulangira omulala Rashid Kimera nebamuwa nebamutuuza ku Namulondo. Yali musiraamu akati engoma nezivuga Namulondo obwakabaka bufunye kabaka wamaanyi naye nga kibondo ekisinga musiraamu naye ekibondo ekiri mu Nanka nekikwatiridde obwakabaka ekisingira ddala basiraamu. Kakati omuzungu olwo Lugada Kapere Lugada Kapere Lugada kapiteeni ye Kapere wano oli wakuvuma nti laba Kapere ono oyomba anti yoyo bamukolamu obuzannyo nti yoyo Kapere kubanga yalwanyizaganya abantu ne baggwamu amaanyi n'alyoka afuna ababe. Kati Kapere ajja Kapere n'abalyoka agamba bano Mwanga n'abagano abasiraamu abanankani abaprotestanti n'abakatuliki nti mmwe obanga muli Baganda muteeka okumanya nti teri Muganda ayinza kuyimirirawo n'alwanyisa kabaka. N'olwekyo nze mbawa amagezi ng'abasiraamu bamaze okuseetulinga Buganda nga bali mu buyinza bwe mujja kufiira eno ku buwaŋŋanguzi. Olirako olwagamba baani bana batali basiraamu bali mu kugamba ebyo ne Mwanga waabwe kuba bamugyeko. Kakati naye kambawo amagezi gakapero galaba mmwe katuddire ono Mwanga kubanga yakolwako emikolo gyonna egy'obwakabaka tugambe nti ye kabaka waffe nabali balwanirisa kabaka waabwe. Olwo nno bali basiraamu tubaleetemu enjawukana. Bw'obanga oli musiraamu naye nga oli mu Protestant ojja kuba n'obuvumu obutta muganda wo wadde musiraamu ng'ali ku ludda luli. Kwegamba olutalo lwasiikuula nnyo ennono ya Buganda. Batandika okulwana olwo mpola ne balwana okutuusa lwe babayinza amaanyi. Ani yawangula? Omuzungu kubanga abakatuliki n'abaprotestanti bawangula abasiraamu. Kakati basinziiranga wa kuba twalina battlegrounds kano President Museveni yalwanira Luweero nalwanira wa bano balwanira okusooka Rashid Kimera yalina olubiri Lungujja naye ku magezi gano aga Kapere n'obuwagizi n'entegeka n'emmundu ezijja nga azitegese olwo nno ne bajja ne bazinda olubiri lwa kabaka
kamera kimera wa Rungujja ne batta muganzi we omukyala omuganzi kakati kitaza mutasa jajja wono mutasa Kafeero jajja woyo Kafeero naka aliwo kati yajja okutaasa Ssaabasajja obutajiraki obutamukwata mu buwambe oba okumutta era y'ensonga lwaki yali presidential bodyguard kumuwa n'erinnya nti ye Mutaasa. Erinnya Mutaasa weriva Mutaasa Kabaka. Mutaasa ya Kabaka. Ne badduka ne bagenda ku Kijunguti kumpi n'Ebunyolo. Kabalega n'abagamba nti muterere wano naye n'abawa emmundu n'abagira ki ate ne balumba. Wava enjogera egamba nti Kimera eyamerusa Obuganda ng'ava Ebunyolo akomyewo okulumba okulya entebe. Kakati bwe bajja n'azimba olubiri lwe Nansana. Nansana yali ensalo kyali part of Bunyolo. Nansana yali boda ya Buganda ne Bunyolo. Wani Nansana esebo ate bano era ne bajja wano n'amaanyi ne bamugoba n'addayo Bunyolo. Olutalo ne lutwala ebbanga ddene myaka 8 ne Kabalega alwetebeyemu. Ate ono musajja wattu Mwanga gwe baali balwanyisa ku ludda olwadde Mengo nga n'obuyinza bwe yalina tabulina ali awo Kiwulenge nga bwakendeera Kiwulenge bamugamba nti leero kola bwoti nga musajja wattu talina kyakola okutuusa naye lwe yeetamwa n'atoloka Mengo n'agenda akola ejje e Masaka n'alyoka adduka n'agenda nayita omu bwatyo n'agenda yeegatta ku Kabalega olutalo ne luba lw'amaanyi. Kati nga bagenda kulwanyisa ani? Muzungu. Yakitegera nti omuzungu amulyamu olukwe. N'abo abali ku ludda lwe. Kati olwo olutalo lwasiikuula nnyo Obuganda. Kati Mwanga bwagenda wasigala wani nga Kabaka? Tewasigala Kabaka yenna. Mwanga wagenda okulwana. Tewaliwo. Kakati bano ndi Katonda n'abayamba. Rashid Kimera Kalema nafa Kawaali yali mutabani wa Kalemera yali mutabani wa Gundi wa Muteesa wa Muteesa bonna baana ba Muteesa. Kakati waafa kakati ne Kabaka naye taliiwo. Abazungu olutalo ne lugira bali ne basingamu amaanyi ne basigalayo Ekijunguti okutuusa lwe bagamba nti kakati wadde muwangudde Abasiraamu bano naye nga bakyalina structure yaabwe ey'ebyobufuzi ne babeera n'ejje lyabwe tetujja kufuna wano mirembe. Kakati tusala amagezi okulaba nti tubajjirako bonna ereme kubeera force. Olaba Kapere kwe kujja okulaba Mbogo omwana wa Muteesa eyali adda ku Muteesa muganda wa Muteesa mwana wa Ssuuna Musiraamu yasigala mu Busiraamu n'agamba yono kuwaita Gundi Nuhu Mbogo
azaala kakungulu muzukulu ono gwazukulu kakati namugamba ne bagenda bamugamba ti genda ogamba abasiraamu aje babadde balwana nti kakati mulwanirira busiraamu ne kabaka mwanga wuuyo atulese tewaliwo kabaka gujja okuba kabaka kati mulwanirira ki busiraamu oba bantu nagenda olwo nno Nuhu Mbogo wajjira okuba prominent nti ojja kuba kabaka ate akati olwo ne batandika okukola naye agenda ateese n'abanankani bakutte muntu nti tumuleke awo bwe tunalwana ennyo bajja kutumalawo naye ate tulwanirira busiraamu kakati kikino ekintu kyanjadde era nze ngenda okubeera kabaka kakati mulwanirira ki kapere kumpeya asaze magezi ki magezi ge kyova olaba kapere bamukolamu katundu kakati abaali ennyo ku kabaka bamujemera bamutaasa abo ne bagamba nti okuddayo mu mikono gy'abashiriki abatali basiraamu abasiraamu abo tebatuukiriza ndagaano balina bananfuusi abo bahadiko ne bayita omu ne bagenda enkole era nebwe basulanga ekyova bayitayo kitaasa mutaasa yayitako awo natwala ekokumbe nankanirye gurupu ye nakitwala n'abalala baali bagala okuteekawo obwakabaka bwabwe nankani kumpi ne Tanzania ate era abazungu ne babalumba abalala ne badduka ne bagenda e Tanzania naye bano be baganda olaba abanyankole abava enkole era bayamba nnyo kabaka waayo okutereeza ebyobufuzi byayo nabo ne babawa amataka n'obwami kati abo balwanira ebisibe nga balwana wetufunira gundi kuba ndaba odi Kampala wabasiraamu kibuli yo bizze byakati ebyo kwegamba bwe balwana abasiraamu nga babazzeeyo babajeeko emundu nebagamba nti mujje e Kampala mwe mugenda okufuga kumbe eno Kapereruga alina pulaani ndala buli eyajjanga nga bamwetolooza abamagye 6 nga bamujjako emundu nga bamugamba nti ekkubo gyobodda Butambala lindako apa prisona Butambala gye basibiranga abasiraamu yeyo lyali ekkomera lyabwe apa prisoni abasiraamu nga bangi obudde buno ate si kyekyokka ab'ebika byonna ebiri mu Buganda nogamba nti bano linda amma Butambala yonna erimu abasiraamu bayitirivu naye ate bonna si ba kika kimu kubanga obwakabaka bwesigamye ku bika 62 kati ebika byonna mwalimu omusiraamu ebika byonna mu Buganda ataano mu 2 byalimu buli abasiraamu abasiraamu yes kakati omuzungu kye yakola kwe kuddira
Buganda n'agiyabuluza amaanyi gaayo. Abasiraamu bali eno abawangudde wano wasigaddewo baprotestant n'abakristaayo abakristaayo n'abakatoliki. Nina jjajja wange Butambala bamuyita Namwandu wa jjajja wange Bomboka Butambala awo bwebwetyo era kyovulaba bo bennyini ebika gye biri bafumbiraganwa. Nabuuza Omuganda omu nti lwaki Butambala ejjudde basiraamu ate ab'ebika byonna ng'ate nedda fe abaasoma ebitabo netwebetegereza lwakubanga bali mu kuwangula Kalema bawangula establishment eya Buganda yonna n'ebika byonna byalimu kakati ne balyoka baleetawo tebaleetawo kuba kakati yalina contradiction. Abasiraamu bavuddemu bagenze Butambala ali mu Buganda basigaddewo bakatuliki n'abaprotestant abali n'emmundu era Kapere oyo n'agamba n'asala amagezi n'abuuza emmundu nnya ku bakatuliki. yabuze emmundu nnya ez'abakatuliki n'alyoka abagamba nti abaprotestant be bazibabbyeko nga baagala kubatta. Abakatuliki be balina amaanyi n'ejje n'emmundu ezisinga. Within a short time abakatuliki bonna ne beeyuwa e Rubaga. Wano neesigalawo akabondo akaba protestant Emengo ne beewaga nti tulina okugira ki buli bwe tugamba okutumalawo tugende tubumalawo bonna olwo nno Lugadi ali awo ku Kampala mukadde awali omuzigiti bwe singa gwe otutte kamera yange n'okuba amaserengeta ga Rubaga n'okuba n'amaserengeta gaki ojja bino byenkubuulira ojja kubigatta ekikko ekiri awo wonna. Kino kya Rubaga kino kya Mmengo kabuta bw'Emmengo abaprotestant beeyawulamu ne basigala eri bano abakatuliki bonna batuddemu okukyankalana nabo ne badda eno ne bagamba ne beegugumba nti tugende tubumalawo buli kumpe Kapere ali wano Kampala waduumirira baba bakkirira bwe bati abakatuliki ategese emmundu nnya ezaali zisinga amaanyi ez'omulembe ogwo ye Sabasaba ow'omulembe ogwo. Guno omudumu guli eno ku maserengeta ga Rubaga, guno aguteese ku maserengeta gaki ga Mmengo. Emidumu ebiri giri wakati mu kisenyisenyi awo. Kakati bali baduumirwa nti mugende mumale buli bwe bagwayo bwe bati nga bagenda kukuka wansi mu kinankani n'akuba omuzinga ogweno emabega ne baba nga tebakyaddayo. Kakati bawaliriza nnyo bagende mu kiko bambuke n'akuba ogweyo ne bakoma mu makati gino emizinga ebiri ne gisasa amagye g'Abakatuliki gonna